Wenti ino na yevudde mu watu family tutandika butandisi tugenda masa tenata 2S Film Production nga Vegas tuleka bakutusako film yaffe ekyali tandikwa Smart Yala Entertainment banafa ba Smart Yala etandika butandisi kakatukuletedde Sazi the important ye muntu ayogerwako mukubani yatomerwa embuzi ndiga Magazi Ronald ye producer wayo Kasire John Bosco na nyini story ekyatandika butandisi tugenda masa tenata eno tugitandise mulamba masosa nole subwa Magazi Ronald ye mwadisi w'olugero luno lwennyene ekyatandika butandisi okuva mu Emi's production ya kakati Sembati Ashraf King yabadde ku kamera enetandise tulaba filimu yaffe Magazi Ronald screen player ekyatandikwa tosadde kusubwa Sembati Ashraf King ye editor wayo era Kaziro Geoffrey assistant director ekyatandika butandisi Mwanje Steven Kaba nana entandikwa ya kifananye tugenda kulaba Ronald Mageze mu filimu eno y'omulembe ekyatandika butandisi Kaziro Geoffrey ne Kasire John Bosco bonna balimu eno etandika nga bulijjo eminze nkwereza Antu Sumulude Rupia Yosefu Nachejwe Julie Nachejwe tugenda balabako mweno Kabana na Steven Mwanje ekyali ntandikwa tugenda maso songa tuinda Nasali Jacinta Ntajasi ekyali ntandikwa GW gali wango woli kyama kyoyaluba kakati waliwo umudeko wano kuyinza okuyita okujala naye okujala kuba kwa mirembe naye kuno kwandibadde ng'okuyiguka kakati wayigukidde budde bwakumakya nyinimu yakazuukuka uya agenda okuzza amaaso nirindako ono kafi yakutte mukwate n'okudawuni yemunoonya soka olindeku mutaka n'asookaddeyo munda mu akiba kumbe nono naye alinga awulidde oba akakuba bannange obudde bwankeddeko dda anti okutambula mu ttumbi omwana ono w'obuwala yatambudde mu kiro ng'ajja wano kumbe gye yazze ono yajja ayita kaawe owa Kawesi oliwa vayo nabwomba nkuyita ojja mangu olwayo mu buliri sokojje kiki ate gwe onsaza mbirooto twafunyidde obuzibu wano waliwo omuwala aliwo omuwala oba nakiina kuwaaki mwana watwazze guno omulindu gwanoonya siriiwo kanyagala omugambe oba nalazeewo oba mugambe twagenze mu meeting ey'obululu oba ekintu kyonna ekinaamutwala mugambe tuli mu campaign egindi mugambe tulimbula mutyoma yangu wa mulimbe kyosobola kaninze yakava mutulo mulimbe ki omanya aba akava mutulo ebirooto binyiganya obwongo labajjazze bannange filimu ekyatandika butandisi akaana saakalagirira na gyembeera kakati kyekikaleese leero bannange abantu tumalako emirembe ekyali ntandikwa muwala atudde oba oge akyali wano genda okwetegereza gwe batumye nyaba oli otya kiki ate kikimutaana ki sebo mbadde nno omwami wano bangambye abeera wano ani gwe bagambye abeera wano ogamba Saazi kuba wano Saazi gwe tubeerawo naye kumbe ye Saazi wuuno taliyo Saazi Saazi bagenze be banoonya obululu bali mu bululu ine bannange Saazi bangamba tali mu byabufuzi era ne bangamba Saazi ali mu bya property gundi bana b'amayumba ani abyogera ebyo kati wakisisuza oba n'ensiba mpaka bwana dda omanyi oyo naye talina gyadda n'omukazi asiba engugu n'atulayo bamulagirira omusajja gw'ayagala omusajja amwagala nekirayika omusajja si kyaliko efirimu egenda maaso kale noono yamudyekadyeka ng'amugamba nti omusajja gw'oyagala taliiwo era alina ebyobufuzi ebyamututte Saazi y'ono nkawonya annange
nkeni omuntu tawoneka nenkona nga asaaga okinzanyidde wakaana kaneesiba kunakagamba ndiraba naye kamala gajja kulabe nti abakazi babeekweka abakyala babeekweka kakati okuddako mu ludda eno waliwo ali mu mwasanjala jja bannangu naye ekyanga neekweka kati ngenda mugamba ki nenno kubanga ebigaali emugaayo nabisava kangende olwayo tampona kyanga aganuka omuntu amuwota deep 6 n'agamba musimanyi tazanya deep 6 efirimu egenda maaso ani gwe boogerako oyo atazanya deep 6 ogenda okweregereza mutakaali eno ye Magezi Ronald oligino nemuzi kale no firimu nkuyanya zakuzanyidde ente tebakyazitwala ku ttale bazitwala ku luti ebeerawo kyova olaba ente efuuka embwa nga buli muntu ayitawo gwegoba kubanga okugisiba ku muddo ogutali muddo ente oba ogireeta busungu kumba aba akyagenda maaso n'ekikolwa ekyo tugenda okwetegereza ng'aliwo omwana w'obuwala wuunajja owange baleero no waani kuba kati era engalo zeziweweera yenze nkwate supply onsapulayi bannange ozza otya munange era oli otya munange kiwala kirina mpisa kizibu nnyo okusanga abala abagogoofu y'oli omuwala omulangaatira omugogoofu bambi ente eri mu kompuleyininga lwakuba olulimi lwayo omusibi tannalumanya naye we bagisibye walabika si weeyagala kati naye kakati naye lwaki osumulula ente ate nga akagisiba kati kiki obadde olagawa gwe sooka osunulira ondaba omanye gyenzize ddamu tulabe ondabye agenda okulira amasanyalaze agawumeme eyo sayizi esitulikika eyo sayizi esitulikika kati nange mpahaaga mutaka ali wano saazi kati omuwala nga amugamba omanyi saazi kiki saagala olabika okubaani munange ebigambo bino oyogera byeseetegekedde oyagala kwogera ki nga mugamba naawe ekindeese okimanye saazi lwaki toyagala kusamba deep 6 omunakuwa omupiira osaayo toyagala kusamba mupiira nze mbadde ngamba tugendeewo leero tusibe ffenna ebyokulunda bireke saazi okimanye nti olabika osaana kamasaaji oyagala masaaji kikugamba masaaji bulijjo nange mwagala naye lwakuba omwogedde lunaku lubi katugende lindako okungwira kituufu masaaji naye masaaji ono ojja kuleeta obuzibu kubanga sitaani ndaba yafuze ensi kati kitegeeza okusubwa kiki bintu binsobedde simanyi bwenkyogera kuba kati bano ate abakyadde maama yazze n'akyala ye mulwadde simanyi lwasenka wiiki ejjo omwezi oguddako oba omwaka oba oliawo ebiri kati byonna ali mu kutuyingirira buyenga ekintu kati simanyi agenda kumala atya banga kiri anaabeerawo be balwala be batawona ye yazze n'abaana ng'atandika okwekwasa obusongasonga jjukira ewuwe sitwalabye omuntu yenna yakyaddeyo wabula twamulabye nga waliwo n'omuwala omulala yagezezzaako okujja ng'ayagala kumufata kitegeeza omusajja ono bangi abamwagala naye alabika abaana b'obuwala abejjako kigendererwa ki so nga ate bw'osaba ssente akuweerawo oba ndabira gikubeeremu kwega lwatunulira omwana ono omusajja ono lwatunulira lindako naawe baayi bambi kale tuuka bulungi kyonna nyakubu abadde azze naye maama abadde azze naye baayi munange omuwala nga atambula ng'ayolekera kati erudda eno waliwo emizigo ekirungi kyenjimanyiiko lugambo ng'akwata ekkubo ng'ajja
kati nga takonkona ng'akonkona gwe kiki naawe genda eri toddamu konkona ku nnyumba yange ennyumba olugiro n'olukonkonyo olutaddemu gundi gaapu omanyi abantu abakonkona ennyumba baziteekamu envubu engolo genda nakitegedde oyagala saazi kiki naawe oyogera biki toddamu lwaki onimbalimba wano simanyi ogenzi wali ng'ogenzi basaza nalala ne saazi banankati biki by'oliko nze mbadde ngenze kunoonya sente okimanyi saazi naye nkuula mukuule kati if I told you what if I told you what if you told me what sente zizino genda sente zifunye gende wa saazi kati omwana amugamba mbu eri saazi akuula mukuule abakazi be batyo gye bali ng'alina omusajja gw'ayagala era ng'alina abasajja bakuula naawe omusajja we abeere bulungi n'ebiseera ebisinga ekibi ekiri mu kuula okuula bakuula kati oyinza okulowooza nti okuula kumbe gwe bakuula yakanda kwesesa kumbe naali sirias sente nze yanze naye otambula ogende kati nga nkwadde sente olaba wonkyawa nga nze twala eri ekimanyi nkwagala ate olina oguma kwa saazi nkyamukuula n'endala agambye ajja kunnyongera kati wonkyawa oba muloose era gwe ekyo tokiraba nze manya nkwagala sebo nga kamusudi abakazi sebo nabo bakuba ekikopo kati nga tudde ewa saazi abakyala bamwepikira era balaba omusajja akwegamba yakulanga essente manya abasajja abakulanga essente bagejja badda mu maaso omusajja aba yakulanga essente ekyatupangisa wano okufuna essente nze nga zekyenkooye kwe kujja nendaba ngudde omukazi akumanyiira ningamba kaakati so sikusula agenda maaso n'omukyalo ono era omukyalo ono amaze ebbanga ddene naye nga beeyagala kale n'omukyalo ono gyali akulira yali awusigaalo naye nga yali yasoma ebyobusawo n'amupangisiza edduuka abe nga atuula awantu aterere naye abe nga omumbejja kale omukyala ebyo byonna byonna omwami yabimukolera abisiimye naye omukyala ye kyasinga okomplaininga omwami ono aganye okusamba deep 6 omupiira gwetololezaawo mu difensi ali awo buli kaseera adifendinga naye abasi waliwo balumbi naye lwaki tompaayo akade kati era tuli babiri ate kati sikuwadde akadde kati kyogamba nkuwadde ki nga mampaayo essaawa eziwerako kyogamba nkuwadde butikitiki era nakuwadde essaawa anti mu ssaawa mubaamu okuba ni mu ssaawa kati lwaki naawe bambi leka naawe kale tugendeko ku kitanda ky'abalwadde nange leero ndi mulwaddewo apaana kyoba olina okumanya eddagala si tabule eddagala si tabule omwala ng'atandika kupuluuta musajja omusajja obwongo tebuliiwo firimu eno gye tulaba twagambye egenda mukagwa videos wali Kafume Mukasa Road wenyenenyene awo Brenda ba azikutuusaako nnyo tugenda maaso n'ekina Uganda kyaffe era nga tulaba saazi natenga bulijjo okuva mu Emmys Productions ayagala kadde ogenda okwetegereza omukyalo ono takulayika nsonyiwa musawo manayise nkolamusiza aliwo ekisawo ekirala ono yafunye ekisawo ekirala awo ate nga ekisawo kino kitumbuse nakyo bulala abadde anonye kwigamba gundi eddagala waliwo omusawo omuladde emanju ono omusawo yafunye omusawo amuyambako kati ogenda okwetegereza omusawo mpya omusawo omugwe oli kuki kati bajja tulabira awo ku muntu gwoyagala babalaba ki kati otunula ki amatama
bagatereza mu position ntuufu omanyi okuwa enamba mwenda otebe nodda mu defense ali wano omupiira adifendinga mu defending omwami ono alina kizibu ki kubanga tulengera abakyala yeegomba nnyo naye agenda okwetegereza bw'ati ng'awulira alina kyatayagala leka naawe okaaba nnyo siri mukaaba I'm just nteekateeka ngwe nteekateeka edda lindako alusa zinkutte kansooke ngende tulabe oba kati noono omusawo gwe waleese ate abadde ki alindako oli muntu mukulu n'essaawa zindese omusawo nga yeegayirira abasawo bano weesanga nga empiso zonna be bazirina ez'eddagala naye ku mulundi guno omwami ono akiremye kati nga tuddako erudda mu kibaala ogenda okwetegereza abantu babikolo kaakati mutaka asisinkana abakyala bangi naye buli amutuukako alimbalimba mulimbelimbe omukwano bagumuwa naye gulina stage kwe gukoma bwe guba mubisi tegufa amabidde gafa lwaki kane tudde ewa nnyoko we ogenda okudda omutawonya obugumba kati gwe tebakyapisa manyi munakusomoozezza ogenda okwetegereza muganda we yafunye omwana wama maaso gokka maaso n'akaana nno ke baleeta ewaabwe ne kakaaba manyi bayinza okuba nga akaana bakaleese nga kewammwe ennaku zino abantu abamu bayambako bannaabwe ku by'abaana ne baleeta omwana naye nga mwana biki byoyamba omwana oyo ogenda muno omwana ayambadde enjegere wama tojjaamu wanyumye lwaki bakugambako si mmwe ono muzukulu kati mbe omwana ajja kwonooneka maama omwana omulaba ajja kun omwana ali mu sapule ate olabye akoze ekyo ogamba ki nti ajja kwonooneka naye naawe mootolengereza nnyo kati omwana kiki kyabadde abwo twala eri gwe kulwa agaana sapule sapule buli woyambala emidaali gy'otamanyi kye ginnyonnyola omwana amuleke munange mwami omwana ali mu swaga tugenda maaso maama awolereza omuzzukulu ye muzzukulu omukulu nassaazi eyo bwe tuvaayo okuddako mu mwami eno ye William Kyoya original names ali wano alaba mawulire bigenda maaso ebyogerwako manyi ennaku zino tulaba nnyo amawulire kati abaali awo nga mutabani we ono nno muganda wa maama waabwe era bamuyita kojja asobola omuyita mutabani ebirala ebifaananaku bwe bityo era dde osula otya kiki nga to kakati kojja yasooka n'amwaniriza mu kujja kwe olese batya ambuuza embeera bweri nekakati mutabani bw'amala otuuka mutabani azze alabika alinga aliko ebirowoozo omanyi omwana w'obulenzi yenna yabaako embeera ekulemeredde kiba kyamagezi n'odduka ngudde ewa kojja kuba kojja oyo ye muntu buli kimu kyonna aba akikwasaganya naddala ku ndabirira n'enkuza ey'omwana wa mwannyina obiina niyo obulako eki abaana abawala balaba basenga naye abaana abalenzi balaba kojja baabwe kati agezaako omunnyonnyola embeera eriwo era emuleetedde okuba n'ebirowoozo bimuyinziza ensonga eyo nkulu buli waagenda mu maaso ekyogerwa kwe kuba nti akuze nga talina mwana omuvubuka yenna buli wookula n'ova mu siteegi y'obuvubuka n'odda mu siteegi y'omusajja otandika okwekengerwa era omusajja yenna agenda maaso n'okwogerwako waba talina mwana kirabika atamanyi kutabula ddagala obujjanjabi bwe buba buliko ekizibu oba kugoma siwa bamanye kati aleese ennaku ye olw'ebigambo ebimwogerwako ekyalo kyonna asooka abibuuliremu kojja buli kaseera bamugamba abe nga abaako omukyala gwakola ki gwawasa naye agaanyi
ate ng'embeera ye simbi nina abaana kuba ye musajja alabika okubanga afunayo kasente bamugamba okuzaala agamba olwedda alina abaana b'abaganda be bayita ababe olina okuba n'ababo nga ggwe ono yamwerawo amagezi kyogamba onookuza bazaalire buli baganda be banazaala ng'oseka olwo gwe oba ozadde zaala yakuzaala gye bujja siraba lwaki mpapa kyayina siraba lwaki mpapa nkiwa obudde yakanga ye kojja oyongereku gy'olina nesuubi ye George William Luba Kyoya George William Luba Kyoya beera siriyasi kati kojja amugamba ni gwe mwana gwe olabika oyina ekizibu ekikutemba wanibanga oyina tabbu oba si ekyo oliko emmindi ekyo ekyemmindi kyo ate tulina okuba tukirwanako efirimu yaffe egenda maaso abaana firimu yaffe egenda maaso musajja kunnemerako naye kunnemerako ng'ovudde mu ebyo nina ddiiro njagala muwala kati senga bwe I mean kojja bwe yava eyo kati yalina mukwano gwe tumanyi wange mutanyi kati mukwano gwono ng'amugamba nti alina ekizibu ewaka eyo kituufu mutabani we ekituufu kyatuuka mu myaka egiwasa n'ekyo kikyamulemesezza okutegeera lwaki omwana ono talina mukyala era lwaki omwana atuuka mu biseera ebyo nga ffe emyaka gye twazaaliramu era yagiyisizza omuzadde bw'otuuka mu myaka gye wazaaliramu omwana wo naaba nga talina muntu yenna gwe yatankudde oba kutandika ku mbeera eyo otyamu mutanyi wange mulamu alina amaanyi g'ekisajja oba talina bw'aba agayina kati kazi bamukola ki kyenjagala okumanya omwana ono eddagala asobola litabula obulungi ebizibu bye byonna abibuulidde mukyalo ono ayagala amuyambe amufunireyo omwana ow'obuwala bamutege batege mutabani we bamutege balabe oba ayingira amagye ayinza okuba tayingira amagye nga magazini nkalu byonna byonna balina okuba ni babimanya ina kisasula kati ng'amugagwe tofaayo omuwala yenna gw'oleeta omugamba nti ali mu bizinesi era omulimu gwonna agukolebwa agumaliriza atubulye sente mmeka z'ayagala kati baagala bamumusuuleko busuuzi nga tamanyi kakati munange entuumo ng'ajja kufuna ntuumo yali ssebo intermediator yali property master kati ng'agenda afunewo ka plot ak'ettaka awo kalina n'ebyapa ate nga kali kumpi n'ekkubo era kaliko amasannyalaze kati nga amugamba ono gwenfunye alina ssente abaana b'ennaku zino tebakyagala kupangisa akeedi kukola mu maduuka kakati bo bennyini baafuuka amaduuka engalo zaabwe gemasa kati omwana omulaba kwefumba kubanga lindaazi yeerunga kacyumbaali yenna n'alyoka yefumba ng'erindaazi kwega n'abadonati eri yennyini eyalagirwa hano oba tolina ssente tojja kwata ku ki ku lonadi efirimu egenda maaso nagambye egenda mukagwa videos kafumbe mukasa road nate nga bulijjo emize nkuwereza ntuumo nga atandika kutayikandi ateekawo kintu gwe katuddako wa maama w'omusajja saazi ayina mukwano gwe nga bw'omanya ebyekyalo bwe mumala okulima kuddako oba tolina mukeeka gw'oluka nga ogende wa mulirwana nga mukola olugambo siwaba kirala wange kyesibye ku baana bange kakati se bulira nze kintana omukyalo ono awulira atabuddwa nnyo wakati w'okuba ni waliwo ekivubuka ekyesibye kwani ku muwala waakyo nakyalo ono alina muwala we naye waliwo ekivubuka ekimwesibyeko kinyi kyanjaga ekyo ekivubuka nga kinywa enjaga bagamba mukina omusiri gwe kyanywa nga mulamba kyanywa omusiri gw'enjaga mulamba kyokka kyekiremedde ku baana baffe ono kwe kutandika omuyira w'amawulire mutabani we sempi gyamuzaalidde omwana era agenda kwegamba ebbanja lisigadde walala kale ono munnange ng'amwebaza essanyu lyennina
Efirimu yaffe egenda maaso. Kola birungi si birungi. Kati ono ng'amugamba nnyo ekindeese. Bayo ng'ono omukulu tannabaako. Kati ng'agamba mutabani we Sempijja azaala atya ng'ate saazi tannazaala. Kati ng'amugamba munnange ennaku endi obubi. Nze gw'olaba ennaku eyo enkubize ekanyanya ku mimwa n'okusinga mu feesi. Ndabidde amaaso buli nnaku gwongera ggwayo. Simanyi na kye nnina kukola. Kati ng'amugamba oba omwana we ayina nsonyi tamanyi kuteera bikozi. Omanyi ng'ono oyagala ssebo omusajja oba olina oba n'ekitone ekiteera bikozi. Kati ng'amugamba sikisoboka bagamba bamulaba n'abakazi bangi. Nno muganda wange togayalirira mwana. Kati ono ng'amugamba ndiva mu ebyo. Abazadde baafuniranga abaana abakyala. Ono ng'amuyingizaamu epeesa eddala. Mutabani we bw'abanga tamanyi kuteera bikozi. Yagana okusoma. Lwaki tetukwata ekkubo ne tumuwa omukyala wuyo muwala wange ali awo ebisajja byagala kutandika mumuzannyirako. Afazaali mu muwala wange gw'oba wa mutabani wo tube nga tugenda maaso ekintu okibalansinge. Mutabani we akuzaalire firimu tulaba saazi. The important. Ate ng'agamba nti ate omwana wakukyala. Kati ng'amugamba nti munena kimugambako daawoza mwana wakukyalo ate mwana mbutayagala kuwasa bakukyalo. Kumbe ne bamulu naye paasaazi kuba azigaziya azifulumya ekisaawe. Ata. Ono abadde ayagala engeri gye bali baalugano manyi mukwano gwe muwangala nga muli bamukwano afuuka muganda we. Abadde ayagala muwe muwala we. Ono n'azikuba paasi n'azifulumya alabika muwala we tamwagaliza mutabani we. Era kityo. Atulabe. Kityo omutwale ewasa. Kati ng'agenda ayongera amupika tukwate omuwala omutwale ewa saazi omuteeke mu buliri saazi wadda tulabe oba saazi tabusulemu. Nkino yimba onakongamba. Kakati ekintu ekyo bw'anaakyekanga kuba omwana omutwalira mwana munne nga tomugambye nti ndeeta bw'atyo omwana najja ntabukira n'agamba nti nakityo ononye eki omwana n'aŋŋamuga maama yandeese Omuntu bw'oba omukozi. sikukyawagana kwendi nedda. Oteeke. Awo agenda kusiima bwe situla nakityo twale walinga ekitereko oleka eyo nga tuvaayo. Kati nga tukomawo ewa kojja n'entuumo. Ntuumo ye property master. Kakati. Kati ntuumo yagenze n'akola save. Ng'omuntu omutuufu. Kati ng'agamba nadde nfunye kapoloti kali ku kkubo. Kaliko n'omuti gw'amasannyalaze. Kapoloti kasava. Kuba saagala omuvubuka ndabe. Genda muntu amugula awo. Kati ng'amugamba gwe leeta omuwala. Sigadde beba. Jjukira mutabani we yabadde azze ewuwe. Kati ayagala mutabani we nga tannakyaluka amumutege. Efirimu egenda maaso nagaye tulaba saazi the important. Eva mu Emis Productions natenga bulijjo. Efirimu yaffe tugiraba. Kaakati tuba tuli awo omuwala nga gyatuuka kapoloti. Mulimu tekubadde mwamu naye omukozi. Ekyo ekintu Kakati. Mutwa. Yono kale ssebo ng'agamba yitawo. Abawala b'ennaku zino babaleeta bamanyi bagenda ku mulimu. Kyova olaba teweegombanga nnyo muwala wanyirira nnyo kuba biki abawala baba n'emirimu gyabwe basamba gwa nsimbi. Kakati tugenda kuddako eno waliwo ali mukwano ye Salupiya nakuleetedde akalabo k'omukwano. lava eri wano Alina enchwene bali mulaavu ne lupi. Efirimu egenda maaso amwambazaako omukwano. Ogenda okwetegereza maama w'omuwala akomyewo. Nchwene ono ye maama we era nchwene gwe babadde baagaliza saazi. Maama saazi adde mutuufu omupiira ogukubanga agufulumya. Bali mulaavu. Omunyi gwenjaga agenda kwongerako ekyokuggyako omusokoto stupid. Nchwene oyina kyonjagaza. Nchwene ogenda okundaba. Nchwene tugenda maaso yeka tusabe Robino Legino nemuzi. Efirimu egenda maaso katushabe. Maama yayomba nnyo omwana mukolaki mbuzeeko kubasanga nga mumaze okusiba emiti. Ne maama Nchwene naye ayomba nnyo kubanga Nchwene era naye omulaba alinga enchwiri. Omanye enchwiri nayo kiba kika kyanjaga
kakati wogamba oli nti munyu wanje nga muwala waatunulanga yo oba olimba nga tudde wakojja kojja aleese maali ono omwana tulina omuzibukula Gwalutuuka. kati nga mugamba olaba Ovaayo buli kimu kiteredde. gwetogeza n'ovaayo nga tekinnaggwa. Saagala ndaba. Togeza n'ovaayo nga tekinnaggwa nga amulagirira mwana muwala ng'ayitawo ng'ayambuka firimu egenda maaso tulaba saazi kati geeti yali nzugule ng'akwata kubo ng'ayingira kati agenda otuuka maama nnyabo oli yamugamba gw'osangayo omanyi bannaye n'okwetunda kuno nako fudde maama baana bawala abakola emirimu gye batayagala kiringa okuba ni bakusindise ng'olabirira bakadde ate ng'abakadde buli kaseera abafulumafuluma ekizoosi kati batolina kyakola kuba ssente ozaagala kati asooka n'atunuulira entuumu nga talina waagitandikira olubuto lukoma ziroobwe mukama katonda nenaakola ki ng'atandika omulimu ekirooto mwana muwala waliwo ekirooto kye bakugjamu nga kiri kyobaddemu kibadde kikambaga n'ozuuka n'ojja olaba ekyo asaliddwako bannange oli etya wali obadde kawo nga obadde kale oloota n'otakkiriza nti oloota ana ovuddewo oli waawano nze munaye bansindise nzije nkulabe kati simanyi era oba oyagalako ebizanza ate nga nze nagenda nga nsenabalimu lindako soka olindeko ogambye bakusindisa iye osendekeddwa bannange eŋampi twako nnyo lwaki ninga yakolemerwa jangu nze kojjawo namulabye ddera buli kimu kyonna kojjayo yakusindise era ngambye sivaayo nga tekinnaggwa soka olindeko siri mwetegefu ffe boolaba omupiira gwawummula twala eri era abaye friend the match no not now not from any time now tuula wali nze senga yaŋŋamba omusajja buli wabeera weekulukuunya omusajja tomuwa gaapu ng'atudde olina kubeera kumpi naye linda byonna byogera bituufu mu dictionary ey'omukwano naye bannange ndindako tonkwasa ku sigiri leka ne katonda wumula ekintu kino kyo kyogera kyekyo osindikiddwa kati olinga dduka oli ki oli muddusi wa misinde lindako badde kina wopapa sebo saze kuzanya nze nina omulimu gwange getonzanyisa omwala n'akambuwala sebo manye ekyandeesi tomala ku mirembe nakyusa olaba omwana n'atandika okutema sipeya wayi obadde ki abadde esigiri ate nono omuwala alabika yali mu kyoli baba n'amaanyi bebi yapasuka omuwala agenda ofuluma ebweru omusajja apasusa emisinde togirabanga
mukazi watu kye yakola ng'atandika kwambala ngatto zakwate ekkubo ave wano ate anaakola ki omulimu gulabika guganyi ng'atambula kweyongerayo geeti ng'agifuluma yavayo yekyanga balina zimpa saagala sebo no n'emisege bw'ogutuusa gy'ogutadde nagondooza gutuuka ekiseera ne guba nga bafa zirinnye twadde eruda mutaka agenda mu maaso akanyuga bulooka bwajjeeno bwa seeri nagamba ezigenda mukagwa videos kafumbe mukasa road natenga bulijjo era nga bw'oba osobodde woyina okuleka ndi woogenda n'osuubula ebina Uganda byonna ebipya n'ebikadde bibaawo kati mukaseera kano mutakajja ono gwolaba Ssekawere naye nno n'ebintu by'okuzaala bino waliwo abazaala ate abaana ne baleeta emikisa ne wabaawo abazaala ate abaana ne baleeta bizibu okuzerabira kubanja kakaaga kati aze ayagala kwewulayo omutwalo embeera mbi kyokka gyaze okwewula abanjibwayo akakaaga akakadde kaana nasasula kati amugaasa okumba omutwalo nkusasuddeko akakaaga kweni otegeera nze nkuwa omutwalo onsasuddeko akakaaga kitegeeza nze mba nesasudde ddamu amagezi era oli mugezi sente tatulabe naye nkubuulire bw'ontunulira muli olaba ondabako amatu mpita kapa ogyeko akakaaga muli ontunulira bw'otyo ndaba nga amagezi gange mafu bwe gati omanyi abantu baba n'amagezi nga masiru ng'oli amanyi alina amagezi naye ng'alina masiru tiyamutomera kati nga muganda naye waaye nga tonnaba ku byakwewola ebyamuganda we kituufu abantu be bamwogerako mbuli abagamba mbu simanyi tawasa mbu muganda utayingira maje nze nzija mu ebyo mpeeza ndeese ngende oba onompola ebyo ebyokuba oli takola kitakola kiyinza oba talina saluti nze simanyi tebinkwatako jukira ono ye muto ku saazi gadde kunyima busente bwombuulire kati omuwulire obuyise busente nga nkubuza bya saazi wali badde ombulira amazima nempaakona owa olugambo nga bw'omumanyi akuwolera mu bulumi omala kumbulira muganda oba ebibiri sibiina buganga mwebuulize kati nga mugagenda saazi gwoba obuuza munange nga situdde ewa kojja kojja yava eno nga musanyufu birungi si birungi nayiga neninda mwana amazima gali bwoba nga oyefudde omusiru nze napanze mukirala wayinza pulani empya njiyiza pulani bwe okuva oli lwe yalemye basaze baleete omulala anakikola ono akubamu ne ku bikonde tofaayo ono wa bikonde alinamu ne kalati ajja musobola kiyinza omulema ekyo era ku mulundi guno ono gwe tuleeta tasobola kuleka ndi alemwa mission yabadde impossible kekati kefuuke very very possible mazima ogezuulire gwonooganziriza anasobola uyo kubisobola nze tasobola akulema era ne baagaana n'omukazi naayogera nga bw'alumemba ayinza okuba yatoloka mu magye uyo kakati era mbadde kubwamu ebikolwa bino byonna bye tulengera bali mu kuyiza mwana mulenzi saazi mu buli ngeri bamwagala mu kintu tiba yakola atya batesa na muwala kunziba ti saabitegeera nawe okimanyi kisobola ez'omulundi guliza kwegamba sente zo baazitwala jikira omuwala yavaayo awera nkulukuutu mwetuusa ye yagamba kakibeki amawulire ogeefunirako kennyini gwonooganziriza kale baabano angira mwana wa mwannyina nze sikutegeerera mwana gw'onsobedde ojja kummanya
ojja kuntegeera kojja yenze wo isha mukazi bamudduka tobanga oddusa omukazi wa Tika tungambu. bw'oba tomudduse lwaki ogenda lenyoba nekitambula nga ssebe ekiri awo ekirwadde ky'ebikolwa laba baayikojja kansooka enzireko eka eno munfuukidde bannabyabufuzi baayi kaakatuddako mu kalwaliro kati mutaka abadde alina ekizibu bw'alina mukwano gwe yalwadde mukwano gwo oba okugulu mbu yalwadde obulwadde bw'abazira ogenda okwetegereza eyalwadde obulwadde bw'abazira mbutali wano naye ng'ekyamazima bw'ali laba alina engeri gye yereralera obulwadde obwo oba lwaki abantu batya nnyo okubwanjira bwe baba bakutte ku kyokubujjanjaba naye nga bwe baba babufuna ekyo tewabaawo kutya musawo ng'agenda maaso ng'abuulira mutaka ono ng'amugagamba mukwano gwo eddagala alimire bulungi nga bwe lirina okuba era mukwano gw'oyo omuwe n'eddagala lino eddala erina okuleka ndi lyo ate ku ky'obulumi kwegamba tajja kuddamu buwulira waliwo obulwadde obuluma n'owulira nga buli kawungeezi obanga osalwa obugirita kati kyava amugirayo kuba obulwadde bw'abazira bukwata nnyo abazira naddala ng'ogenze mu lutabaalo nga tolina byakulwanyisa oba engabo eziyiza abayeekera kati ekyamuleetedde okulwala obulwadde bw'abazira abayeekera balumbye ne basitoominga balumbye ekifo kimu ne bamuwa katuba tuli awo kumbe guno gwe gusajja gwe ogwali gumwagalira omukazi ye nga bw'agamba amugambye tagwagala kati kumbe likomyewo mu tawuni lyavuddeyo nga ebintu bisusse kati ng'asooka mbuuzo waayo mukama we aliwako nundiwo buwomu saba kuyitako kwe kujja anaabe ku ngalo manye engeri kolona ono agenda okwetegereza onaaba kolona anaaba kolona ate nga siraba covid omwala ng'atuula ayambadde ng'omusawo okimanyi nno oluusi ngenda nendaba omubiri gwo nendaba ng'okuliko ettaka kumbe ekkalayo yeeyo oba gye bayite yakataketake ekyamazima okwegomba asobola naye bamugamba tuyingire akabiri okanyuga amafumu wa ng'agenda maaso nga yeegaana mu ssawo ng'atandika okumwogerako nga ebava ku kyalo ekimu era ng'eba talina kigenda maaso n'ekimu ekiri awo kati njagala ombulire ani yakuwa ejjembe lyoyolesa ate ejjembe ki kyogamba ndaba bubi nze nga ndaba amayembe gaago sooka ompeeyo kadagala ndaba akadagala akakikoyini mpa akadagala ndabe oba naawona naye ekirwadde kyonteeteddeko wano kisiri bulungi kati ng'amutumedde kisi vitamini C yanguwa ng'atumye eddagala kumba alina byagala okwetegereza jangu leeta eddagala maama kumbe eddagala balireeta ddagala peke tentuga eno peke nene siri eryo liryo lyoleseeyo mpakuliri lino naye lijja kukola
okoye mangu okunoonya naye kali jangu. Jangu. Mwana Mbolanga agenda maaso ku kyokusawula. Ajo bamuwadde yanjoka agenda ojijjayo malusuge ga busagwa bamuwadde enjeru yafulumya ya pink. Kakatuddako ewa Lupiiya. Lupiiya agenda n'asanga ekitambo ekimuluma. Buno bwe bulwadde obumutawaanya. Kiki talina kadda mabega. N'alyoka amutunuulira nga bomu n'assa wansi. Nja kusabula eŋŋumi n'omukazi akube tatya buko. Tatya buko. Agwe mwana wani gwamanyira bote nawe wali badde nja kukwasa. Neba mama namwe mulimba nnyo. Waliwo omuwala gubeera naye nga muwalabo ng'eba mukukwanira baba bakuyambye mutulekemu. Katuddako ewa Kabanana. Kabanasi aba ali wano ogenda okwetegereza. Naawe ekikulu yangu wanyo nagambye lwaggulu ojja okwomala gajja mangu. Twala erinze naawe ebintu by'okunteekanga ku bulinzi. Naye naawe onyiiga mangu. Kyokka omusajja natumye dadda nenkuleetera amapeera gange nagaweereza dda n'ogalisiivinga. Wennagamba olisiivingira amapeera wejjira. Kati nsonyiwa. Ekyo oba tonjagala yogera. Ngende ndaba obadde olwa toli sayizi yange kyogere lumu. Kale kangende neko kantu sita. Yitawo wano ate tontomera. Kati olese okunzigunda olinga nzigunda obugunzi. Laba laavu ya Kabanasi. Agira n'atunulanga okukyawa, n'atunulanga okwagala, n'atunulanga okusoberwa. Laba amaaso. Firimu egenda maaso. Kale n'omukwano gwa Kabanaswi ne mwana mwala ono mungi toddamu byakunimbalimba. Sijja kuddamu ono ddamu gwe ono dagwe. Sijja kuddamu ono ddiramu. Ndayira akubbira Mutume swalla liiku. Katudda ku mpuuta enkalu. Okudda eno Mutaka ali mukulya menvu naye aliira ku mudaala. Alimanyi omusajja kagenze Iraq. Emyaka ebiri ngenda kwejja kwana. Neba okaluke goddo. Yamaze okunjagala omala kunyanjula. Kwandula bamika. Ekisinga okwewuunyisa omwami ono abakyala yegomba bangi labwe abakawana bakkiriza. Naye wekituuka abakyala bo bennyini ne batuuka ne bamugamba naye omanye nti twagala kulaba bwe bagamba nga Mutaka layika amafumu sigali stede. Bakyatanga kyatwala akatono kati kabakamu. Tugenda maaso. Omukwano oguli wano katulabe. Ali mukwana wa menvu na bikajjo. Katuba tulio ne waba wajja. Musawo. Sazi wangamba musimanyi ogenze gindi. Wagamba ogenda wa mama we wani wa mama wo. Sazi neno n'omukazi anyenyanyenye omusajja oyo.
nesaazi mazima lwaki ulindako naawe oli kozi sikujjukira owagamba ki luli wiki 3 emabega mbogera saazi atandise okwebwalabwala omanyi waliwo omukazi gwokwanira mu nzikiza kati n'omulabako emisana nga gwaka ekyo kitoddamu kuyomba baaba atemi saazi akulukutanga booda mpya akubbye tokoendeko mubbi ngeyangamba agenda mu nedangamba agenda mu kyalo saaza kwana nze nange nga njagala Gwe. naawe akwagala gwe omanyi gyenzija ebikajjo nja kukuba neetikka nkota gwe nja kwetikka katugenda okudda ssebo kati ssebo ne kabanaswi kati ate kabanaswi ate kimusawo naye tekikuyisizza ndo kitundu tumuddemu kudwalira busala sente zofunawo kikikuleseza wano maze osimba fence kabanaswi tagulidde mu ssabo olusuku ayagala mujja mu ddwaliro njagala obeere nga omulimu gwe gwakusalira bitooke n'amatooke gagwo ab'emiwogo basimba nkya n'abalukoola olusuku weebali nze nsasula sente mmeka nga nzijawo n'enkuku emaninga agula soda atonadde bibiri ezakikazi zitya nakali kyenjagala tuba tunakwatagana binsobola njagala kukwasa ettaka lye waluyika mwenda togenda kulima zibuka omusawo ebyokulima tamanyi ono yamugulidde yiika 9 n'agamba ab'okulima weebali saagala okwoge saagaladde okyuse langi gwe kyolina okumanya ebisinga byonna nze ngendo bikwasaganya zikeera abantu ate ezange ezo zange za kukola sizikeeta takyali takyali atambula n'ekicupa omusajja ku kyalo okunywa ku mazzi ago ag'eccupa aba musajja ddala jangu egenda maaso kakano tugenda okudda erudda waliwo enkuba gwejjeekuba enkuba ejjeemukuba yava atuuka wano ajayita saazi waliwo akyadde ndindako kiki naawe akafuba kaki olinga asanyusa okundaba ekitali eno saazi ndudde okulaba nenaye okimanyi wandeka mulooko naawe toggalawo saazi linda kiki mujebali saazi toyingire saazi genda eriyogera ng'oli eri saazi ojja gwa nno weegendereze woli mulaga ndeetere empewoyo naye naawe mukazi gwotambula mu nkuba enkuba lindako nno nyingire munda mbugume naye saazi empewo enfuuwa ekufuuwa laba etabbu abakazi batuuse okuba abasajja lwa kigambo deep 6 ayagala kugasamba leka naawe vaayo nze bukyangalo saazi nze tojja kunnemesa saazi emirundi gyondyesedyese saazi nazzi kuno nga abasajja bagoba abakazi era nazzi kuno ng'omukwano abasinga guba gwa mpaka nze njagala kulaba baako yitawo leka naawe ono nno omukazi alabika yali akawunga n'emisumaali ojja kujja saazi n'apasi
ono yeewuunya ki ekyaduka ku saazi banna neno saazi ebyo byodduse oli ku bibyo ojja kunsangayo tugenda maaso kakano tuba tuli awo eno gye banyweramu waliwo kyana kiwala ekize ye musawo ye musawo okimanyi nti twasigazaganywa bbeya naye katonda alina be yategekera ebitegekere oyo kirumbye saazi naye saazi alina jjembe ki nagamba naye omukazi waba agenze wa saazi nga bagamba mbu tayingira magye saluti akuna ebikondo batuliza ggwako naye banne katonda atonda ye yatonda kino yakitondera saazi nyabula tuve wano firimu egenda maaso nagaye bagiyita saazi important saazi aweweetwa ono gwe basuubiza yiikaze ettaka 9 ebyabakyala b'ennaku zino bizibu eno aba alina gwawaana eri waliwo ampolota waliwo alumba waliwo ajjayo amagye waliwo asibyeyo kampu bwe bityo saazi ayagala byakubeera awo mukonyako bbeere kwebaka bw'omugamba okuwandiika kalaamu ng'emenyeka kakati kumbe saazi ali wano yeebaseemu yeebase saazi era tuba tuli awo tugenda okwetegereza maama ng'ajja maama ajja naani yamusanga awumuddemu ogenda omuyita owaye ng'ogudde ekigundi ng'agenda maaso maama amulamusa era dde ssebo nakityo ze naye nakityo leero nakityo atambuddeko bannange bademu kati maama nga amugamba ndeese mukazi wangi oleese mukazi yamugamba kuleetedde mukazi ono yawula nga amugamba omukozi kyekiddirira tugenda kutandikirawo ekitundu ekyokubiri tubale tulaba the important saazi natenga bulijjo ku Memories Productions nagamba ezigenda kagwa videos wali ewa Brenda baawo kavume muka Salod natenga bulijjo akuume